ffe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waffe. So buli mukulembeze yenna anaaba avudde gy'avudde ngazze okuba nti ajja okuteeka obuyaayi n'obulimba okwongera okunyika eggwanga lyaffe mu Uganda ajja kuba akikoze ku lw'abensi ye. Era mutegeeze n'abantu baabwe abali mu nsi ezo, abantu abali mu Uganda bategeeze nti kimenya mateeka omukulembeze w'ensi okujja mu Uganda okurigorizinga obubbi obw'ekitalo obutta abantu mu Uganda oba mupumbe Yesu twasomtano wakalekezi. So bannayuganda mwena bali mu nsi ezo eza Africa ezisinga obungi mutegeeze bannansi b'ensi babayambeko bagaba abakulembeze be baleme kulinnya nnyonyi oba kwetambala kujja mu Uganda. So buli munnayuganda mu Africa yonna mwabunayo. Munnayuganda woli Kenya, Tanzania, Sudani, Rwanda, Burkina Faso, Somalia, wawa yonna Burundi wa please ensi ezo namuzitegeeze Nigeria, South Africa mutegeeze bannayuganda mutegeeze abantu b'ensi ezo bategeeze abakulembeze baabwe tebageza ne beetantane balinnya ekigere mu Uganda kubanga bajja kuba bamenya amateeka n'okuba nti eggwanga Uganda balifudde lyakubeeramu bayaayi bokaboka mu Uganda ng'ate eggwanga lyalonda muntu mulala nnyo. So mugere ku kibanyi kya African Union mutegeeze abakulembeze ba Africa please tetuli interested ne invitation gye babawadde okujja okuligorizinga obubbi bwa Museveni. So mugere ku African Union mukikole. Then olwaliro mbasabye mugende ku kitongole ekinoonyereza ku nsimbi mu nsi yonna kye bayita International Monetary Fund mukyalire ekibanja ky'omwami gwe bayita Grey Rice oye mwogezi yalinga Director of Communication mu kitongole kya International Monetary Fund avuddeyo olwaliro n'agamba nti bo bakyasobola okuwa Museveni ensimbi okuba nti addukanya emirimu naddala egy'ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe 19. Mwenna mulina obujulizi nti ensimbi ezaali ziweereddwa Uganda okujjanjaba oba okontrolinga ekirwadde kino ekya ssennyiga 19 zaazimba amagoloofa ne ga KED ezitunulanga abantu. So mutegeeze IMF obuvuyo bwonna obwaliwo mu ssente z'ekirwadde kino nti baazibba tageeza n'akwata ssente n'aziwa Uganda kuba Museveni agenda zigulamu tiya gaasi emmundu n'okwongera okusaba bannaffe bali mu makomera. So ngenda basaba mulumba omwami Grace mutegeeze nti yo statement yakoze I will withdrawing with immediate effect mu Uganda ssente zonna nga bwe ziweerezebwa abakungu ba gavumenti giri gyafuuka misege egirindira okubba ssente z'omuwa omusolo. So mwami Rice mutegeeze nti yakoze ensobi era mugende ku IMF nga bannaffe babadde mu bungenzi bagenze ku kitebe kino mubategeeza still mugende ku World Bank mugitegeeze mugende ku EU naye mugitegeeze n'ambasada baayo wepa okusingira ddala abali mu Uganda nabagambye mukyalire nnyo ambasada wa Italy namba nagibawa ne mulaba nti account ya embassy ya Italy mu Uganda mutegeeze omwami nti ebintu byakola bikyamu nnyo good enough muyinza okuluza kuwandika tekukola era okuwandika kukola kubanga abambasada ba EU balina okusinkana Yosef Tabasula mutano wakalekezi wiikyero yennyini naye baalemererwa okuba nti amaanyi ge mwateeka mu kuwandiika. So ekintu ky'okuwandika temukira kyakuzanya abazungu batya nnyo challenge ate batya nnyo be-exposing. The moment you expose a white man akivaamu n'aresigning ekitali kufa ku bakaddugala tulina emputtu tukola ebintu bingi nnyo. So mugezeeko nnyo okutegeeza abantu abo. Okay, njala kudda ku bannaffe abadde bongeza mu kwekalakasa banaye muli mugwebale naye njagala batumaye wantu wamu njagala okwekalakasa komuddamu oba mu organizing okwekalakasa mu wiiki ejja oba ku lwakubiri oba ku lwakusatu munyambe n'obuwombeefu mugende mukyalireko n'abakyala wa Bungereza ku lubiri lwo wabweru musaba okusaba mugende ku Buckingham Palace nga mukutte banners ezivumirira ebikola bya Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi n'ebikolwa ebyomusibira mu bbwa byabatadde ku Uganda okumala emyaka 35 muteke bigambo bigamba nti Museveni yalese obukyankalano mu East ne Central Africa enamba y'abantu jasse mugimanyi bulungi nnyo. So mbadde mbasa mu democratic demonstration esembayo mugikole wiiki ejja naye nga musaba nga mugenda ku Buckingham Palace ya Queen wabeera mumutegeeze nti bannaye embeera eri mu Uganda tewoomya nakabululuso mutegeeze Queen naye ategeere kuba leero kumbadde mu kibuga wakati kati kuno demonstration ya mbadde mbasa musabe police olukuseba olukusa mugende ku lubiri lwa Queen ebwewaalo temugenda muno kuba izo butabakkiriza mutwale okwemulugunywa kwamwe ne Queen ategeere kuba izo ku bintu bino ntanabitegera nti biri serious fe tuli serious. In fact mutegeeza abantu abazungu nti fe okujja mu nsi zammwe tetujjera kuba nti twagala wabula tujja okuba nti abasibira mu bbwa ekonomi bagitta batta abantu tekyali mateeka buli kimu kyafa. Queen mutegeeze n'enguudo ze yaleka nga yakava colonizinga Uganda zikyaliwo ono omumpa beso Tabasula mutano wa Kalekezi tana kyali ayongeddeko n'amalwaliro ge yalekawo nga bakoloni bagazimbye tebayongera kuwadi n'ekintu n'ekimu ku myaka 58 mbategeeze ebintu babitegeeze. So ne bannaffe mu America nabo nja basaba nabo okwekalakasa kuba kuzzeemu mutuyambe mugende ku White House namwe mufuna okwekalakasa ku White House kubenga kwa mugundu bifunga tunagenda Kyagulanyi kulayira kubanga tulina ebintu bingi bye tugenda okukola. Njala kweyongerayo ntegeeze mwenna
bannayuganda abakyesulidde ogwa Naggamba abali mu kibuga Kampala naddala abasuubuzi ke kaseera mukkirize nti n'alima wagonda atera nannyuka bw'obanga okyali mu kibuga Kampala ng'okyabeera mwakeeriza bana basajja nkuwagaabuwa nkusaba okwata ennagoyo oba ebibugagga bye wateeka mwakeeriza basajja ziddukemu ogende mu Kampala suburbs oba mu bitundu Kyengera Nsangi Nabbingo Buddo Namasuba Zana mugende Kabalagala mugende NAKACWA Ntinda Kyaluwajjala Namugongo mukole bizinensi omuve mwakeeriza basajja bana basajja be babba ssente z'omumusole bazimba mwakeedi be bananyini banks be bananyini revenue authority be bananyini buli kimu kati babongerezaako omusolo ebitundu 25 ku buli 10 ku ssente ezisasulwa abapangisa kitegeeza landlord agenda bongeza rent abadde asasula milioni 3 ogenda asasula milioni 3 n'ekitundu oba 4 kubanga bo tebaagala kumanya besere bazijjamu mmwe kati gwe okufiira mu arcading emmaliyo capital wa ggwanga tonna kyakkola mbasaba n'obuwombeefu muve mu arcadiza abasajja mugende mu Kampala suburbs otherwise musigala mbwavu munaamanya Museveni talina gwakolera kubanga abaana be yasitwalinga dda future yaabwe na buli kimu kati gwe ali awo akyekubye muzimu ng'oli mu arcadiza e Kampala ojja kumala biseera awo nvuddewo ndowooza njagala mukole n'ekirala abantu abalisinga okuwandiika njagala tutumira ku mukyala Halima Smart ne bando mwene mukolo mulimu gw'okuwandiika nsaba mukwata akabinja kammwe akawandiika amabaluwa mutandika okwadressinga embassy zonna zonna ezisinga obungi mu nsi yonna nti bamemba parliament bonna abava mu Uganda bemmanya bali gazetted abalonderwa n'abatalondebwa babateekeko envumbo basobole okutuulako ewaka tusobole okubanga eggwanga lyaffe abantu bano abalondeddwa bategeera nti Uganda balina gibeeramu gikulaakulanya so si kukwata nsimbi za mu busolo ate zitwala mu mawanga g'abazungu kutandika zikozesa ebintu bitategereka so njala kubasaba muwandiikire parliament naye ba parliament bereke waka ba ministers n'ensonga endala zonna so kati naawo saagala kulwaawo njagala genda ku video entuufu njagala ekibadde ekigula LUJJI bannange nkimaliriza kati kangere ku video entuufu njagala muntagingira abasiraamu bonna nina security alert zenjagala osooka okukola ndyoke ngende ku video entuufu security alert njagala osooka okukola njagala kusooka kugamba muganda nge Dennis Onyango Masinde oyinza okubanga video ntoliiko nga bajja kusanza njagala sooka kulabula ggwe then ndyoke ngende ku basiraamu naye muntagingira abasiraamu bonna buli musiraamu ali kuno taginga masheekawo taginga muwalimuwo taginga muganda omusiraamu na security alert gye bali esookera ddala njala sooka Dennis Onyango Masinde waluganda Dennis Masinde Onyango abadde omukwasi wa goal ey'eggwanga eya Uganda ngera gwe captain nkulamusizaako brother webaliko gy'otuusako engalo nakulabye ngo nekaanekanye mu masuuti ng'olina ennyoko akuzaala bakuyise mu State House Entebbe ogende bakuwa emmotoka bakuwe n'ekibumbe ekiri mu saati yo nga bakwebaza emirimu gye wakola eri eggwanga akabonero si kabi naye kalimu obulabe jjukira bwe mwasembayo kuva mu South Africa bwe mwasembayo ku disqualifying bale muva mu tournament eyo wakola voice note ng'olumba omwami Magogo ne gavumenti y'omumpembereso y'otasanutano wa Kalekezi era n'obwogerera amafuukule ne bazanyi b'amaami bafa ku ttiimu y'eggwanga nzijukira bulungi teese kimanyi gwomu gwaduumira bandu bave mu ttiimu y'eggwanga olw'ensonga ng'obuvuyo bungi Magogo bwakola ne gavumenti okuba nti ssente z'omuwomusolo zonna eziveebwera okuyamba omupiira omumpembe Magogo wepo ne Janet Kataha Museveni be balya ssente z'eggwanga ez'omupiira n'okukulaakulanya era n'abazanyi abo batya bangi ensimbi zaabwe kati munnange lyali teriri busa omuntu yennyini gwavuma n'omuvoola n'ogamba nti gw'omulaze nti oli patriotic nnyo oyagala eggwanga lyo ye muntu y'omu n'akakiiko kakaba mafiya bakutte ne bakutwala mu State House okuwa emmotoka kati Dennis Masinde Onyango okujjako nga naawe nga bwe tuli bannayuganda tulina emitima emyavu oba tetukula oba sirowooza nti kimwegula bweguzi babaloga bulozi wavaayo okuexposinga Magogo ne Fufa ne Museveni ate Museveni yakuyisa akuwa emmotoka ebbanga ly'ozanyidde mu South Africa omupiira mu St George nawa gy'ozanyidde toofunanga ssente zeegulira mmotoka ya kika gye baakuwadde gwe atakiwulirangako nti emmotoka Museveni zaagaba zibeeramu obutwa naggaba Museveni si mwana wa nnyoko kasitomala omujolonga ajja kujolonga enjolonga ye yakutta Dennis Masinde Onyango emmotoka oba wagivuze oba tewagivuze nkubuulire emmotoka gipaakingi giwa omuntu omulala you can afford to get a brand new car for yourself ku ssente zikuva mu ntuyoze ensobi gye Magogo akutwala tyo mu State House emmotoka gye baakuwadde bakwebaza ki gwe wasinga majidu musoka okusamba omupiira
go asinga basula kato go asinga bagundi go asinga bazanyi bonna babadde mu Uganda Cranes emyaka gyonna nga Museveni tazimbanga ko wadde ekijja kyewaabwe wadde bakolera ekintu kyonna golwokuba nti bayagadde bakwate mu katego muganda wange nze nkusaasidde ebbanga lyozanyidde omupiira obanga obadde tofunanga sereze egulira mmotoka kitegeeza bannayuganda ffenna tukyali baavu nnyo mu ndowooza ne mu ntegeera Masinde ekirabo kye wandifunye mu nsi kye bayite ekya South Africa timu zozagidde professional so si ggwanga lya Uganda kuba terikuwetaaga emmotoka gye baakuwadde ng'ozanyidde mawanga ku professional level nga tofunanga sereze egula mmotoka mukama akuwa ekiwumula ekyebere n'ekitangaala ky'olubira guwavuma magogo ne Janet n'omutwaliramu no exposinga fufa ne State House obubbi obajjudde saawa emu ne bakuyita naye ogenda bakuwa emmotoka naye n'ogituulamu muganda wange nze nkusaasidde kubidde kabonero muganda wange nkukubidde kabonero we exposinga Museveni ne mukazi we no exposinga magogo yakututte mu State House mbofune sente muganda wange Dennis Masindo Onyango bakuno kuweba nakutegeeza video eno boba naawe okyalimu enkola y'abannayuganda batatambulangako nti bamuwadde akisiima olw'okuba tebalabangako muganda wange wezisobodde bukyali Museveni talina kyakuwa kyabwerere kubanga nkubuuza gwe wasinga Majidi Musi ba Sulaiman Kato ba Paul Asule ba Paul Igenyi gwe abasinga ba George Semwogerere ba Jackson Mayanja bali bafunye ekirabo ki to mention by the few banji nyo bale gender nga ne Majidi Musi abale bali ku street bakaba basali mu biru gavumenti ene bakoledde ki naye ggulu okuba nti badde balina okufuna mu target bakuzikize naawe n'otwala engalabiyo ngenze kuba nyambadde amaaso tujjajja gwawo sigenda kulwose kitalati yonje kuwadde gobozanyirako tobamanyi naawe n'ositula mama n'omutwala mu bintu by'ekiyaaye ebyo bakuwadde akamotoka ku ssente zolina osobola okugula Bentley first class bakuwadde akamotoka kalayisi ka miliyoni 35 naawe n'ogenda bibyo awo nvuddewo ngenze ku security alert nga sinagenda ku security alert nja kusooka okwebaza abakigatto bange mwenna abali mu semwayi muje baleko gye mutuusako engalo ku linzi desk mwebala information eno gye mwampadde okuva ku linzi desk nga mwagala ntegeeze abasiraamu bonna gye bali nti eyabalula esiridde kati enzita empya ey'abasiraamu ekyuseemu okusinziira ku information gyefunye okuva ku bakigatto bange abamu semwayi semwayi ekulira Katira Abel Kandiho ne naku bbiri babega Abel Kandiho mwali mu State House nga Museveni yadduseemu ku saa 2 ng'agenze gye yeekweka mwalimu Abel Kandiho Mugira Proscovia Nareiso Muhozi mwalimu abantu nga 7 ne mutuuza meeting nga mwogera ku nze which is okay muli baddembe naye ebintu by'okutta abantu mbirekeraawo information ekwata ku basiraamu security alert yino Museveni yasayiniza ekiwandiiko ng'agenda kyusa mu nzita y'abasiraamu etya agenzo kiraba nga Renzija nefuna information okuva mu drone ez'enjawulo akyusaamu abamu ne batabatta naye nga ye ng'omuntu alina kyetulita alina efubitizi ku bayita abasiraamu era akyayagala obbatta alina mumuganya okutereera enzita empya yino agenza okulaba nti mbalabula nnyo ate nga n'akatwa mutandisa okukategeerako mikolo mulya nnyo munywa nnyo mugenda ku mawuledi temuva ku pate babayita mugenda kati kiyakoze kikino olw'okuba nti nababuusa temuddamu kulya mmere ya State House kati yakoze bw'ati yawandiise ekiwandiiko namutaayika nga bafunye enzita empya enzita nani yagiplaninze era yagifulaminze omwami eyaplaninze enzita eno yabadde mukoddomi we gwe bayita Henry Tumukunde yaleetedde mukoddomi we eplan empya ey'okuassassinatinga abasiraamu ng'amugamba nti nno bwe kiba nga bababuusiza mu byokulya n'akato kabadde kabaweerwa katulina obbakyusa mu nzita empya enzita empya no Tumukunde gye yaleese ngenda gibasomera mutegeere bantu kyomudiringa nabo era tebakulya ssente Henry Tumukunde takulusi mukozi wa State House era kyovula balya butala teryamuvunaana ne kale kayihula kalekyezi era bano bafunye ku bbaluwa ezo ezibategeeza ku nzita y'abasiraamu gye bagenda obbattamu 1 kuliko eyabadde mu meeting eno kwabadde Museveni kennyini Abel Kandiho Muhozi Kanyerugaba Kale Kalihura Semwai Iso ne Eso bebafunye ku bbaluwa zino sisi okusinzira ku kibatu kigatto banga abamu Semwai bampadde information eno nti enzita eri bweti Henry Tumukunde yabaze enzita eno ey'abasiraamu empya ng'agamba nti abasiraamu babuuse nnyo mu nzita gye tubattamu katulina obbayiyiza enzita empya yeeruwa
Nga bwe mumanyi nti enzikiriza y'Abasiraamu tekkiriza ngatto kuyingira mu muzikiti era nga kyo tekikkirizibwa mu ddiini y'Abayisiraamu. Okuwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa nti olina okuyingira mu muzikiti ng'oli mutukuvu nnyo mu ngeri yonna esoboka olyoka okwaze essala ne Mungu apata abbaali. Era bwe twogerera omusajja ono yagambye nti Abasiraamu bano tulina obbatta mu ngeri esoboka mpola nga tewali ategedde bagenda kikola batya. Olw'okuba nti mu muzikiti engatto zonna muzireka wabweru teryakkirizibwa kuyingiza ngatto mu muzikiti. Omumpembe Henry Tumukunde yabaze ebbaguli n'aliwa mukoddomi n'amugamba nti Abasiraamu bano bajjawo empola tulina obbawa obutta empola naye nga tubuyisa mu ngatto batya. Bagenda kuddira mwenna nga muyingidde muzikiti engatto muzirese bweru engatto zino batandiko ziyiwamu obutwa. Nkiddamu engatto zammwe batandiko ziyiwamu obutwa. Gw'ova muzikiti ng'ova ku ssala ova kwebaza Allah ddunda namugereka gw'oteeka engatto zo zinaanikemu ebigere abamu tebwambala sokisi abamu mwambala sokisi naye obutwa tebwetaaga kumanya nti sokisi kweziri kubanga bw'oba oyingidde muzikiti ng'oli mu sokisi era ojja jjambala mu bigere bwe kuyingiremu ate ne wona oba otuuse mu makaago sokisi zino ogenda ziggisaamu ngalo era ogenda zikwata mu ngalo oziteeke wantu bagenda ozijja ozooza. Kino kiba kiteeka obulamu bwo n'obwa famire yo naddala mukyala oba abaana bo abakoleza sookingzi zino. Kitegeeza nti kino tekigenda kutta gwekka masheeka oba omusiraamu ng'obateeredde obutwa buno mu ngatto. Famire yo kennyini gwoba onojja sokisi zino n'ozijja mu ngalo n'oziwa omukyala azooza oba omwana wo kitegeeza omwana wo ne mukyala oba exposinze ku butwa oba slow killing poison. Kati mbategeeza nti obutwa bugenda okutta Abasiraamu bonna mu ggwanga lyonna bagenda kuba buteeka mu ngatto ku mizikiti w'omuzireka nga bagenda kukozesa Abasiraamu abamu ba agenti abasigale bweru ku muzikiti olw'okuba nti mmwe bwe mutandika okusala ebiseera ebisinga temutunula mabega olw'ensonga nti tekikkirizibwa mu Busiraamu kutunula mabega ng'oli mu maaso ga Allah. Abo bagenda obamalirawo n'ensi ekwata abaali. So nno kino ebbaluwa sisi kwabaddeko Abel Kandiho yennyini Kattira, Muhoozi Kanyarugaba, Kale Kayihura, Semwai Boss, Iso Boss ne Eso Boss n'ebitongole ebirala. So message gye mbawadde ya security alert ekwatagana ku Basiraamu mwenna kati njagala kusaba baddu ba Allah mwenna. Buli muntu ayingira mu muzikiti wallahi tambula n'engatto yofuna akaveera engatto zo zisibe mu kaveera. Allah takugaana ngatto zo kusaala nga zikuli ku bbali nenga ziri mu kaveera. Nkiddamu Allah takugaana kuyingira mu muzikiti nangatto zo ng'ozitakidde mu kaveera osale nazo nga zikuli ebbali. Tetwagala kufiirwa bantu baffe. Kino tekigenda ku Basiraamu mwenna mwenna Basiraamu kibakwatako oba oli masheeka oba oli haji oba oli ani kikukwatako Musiraamu yenna kubanga ekiri atabala kyekirya n'asigadde ewaka. Awo no sijja kusukkawo njagala genda ku mboozi entuufu ey'olwaleero. Ntandise ntya? Ntandise bwe nti. Njolo kobaza mwedda batambuza struggle kuva gye yavudde mpaka gyetuuse. Ebaddemu bisoomoozo bingi nnyo. Bannayuganda bawuguddwa olw'ebintu ebitono nnyo ng'ensimbi. Bannayuganda beekyusiriza bannaabwe mu ngeri obwema esoboka. Ne bannayuganda abalinga abaweddemu essuubi era ne muzuukuka. Nze kamwa kwogera entalo zibadde nnyingi ku social media n'enzeewala. Era waddewo olutalo olubadde lugenda mu maaso ku social media wakati w'omumpembe Kimbugwe nga nalwewala. Nze ebintu byange sira nayo kujja kwogera nsonga zino ku live nga nnumba muntu gwe manyi abadde wa struggle era n'enkireka. Naye olw'okuba nti nze sitta kibenga sina kikenenya ndusu ntwala obudde n'eyogera n'omuntu n'akoogera n'omukulu eno emirundi egisukka mu 3 naye omulundi ogwasembyeyo yakoze kye nabadde nninda bulijjo. Olw'okuba nti yakoze programu eziddiringana nga Lumbuye Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye nga nali namwetegekera dda nga mulinzi yakoze ensobi emu. Bwe namukubidde olunaku lwajja essimu nga njagala mutegeeza nti programu z'akola ziri contrary ku kintu kyagamba nti akiwagira ekya struggle. Nze nakubye essimu nga njogera naye ng'omuntu omukulu kyeyakoze n'andikodinga. Mu kondikodinga nze sikifa kuba saategedde. Naye nkedde ku makya okugulawo essimu yange nga voice note abamu ku bakigatto bange ate bazimpeerezza voice note gye yali kodinze nga bagimpeerezza. Ne ngamba okay ekitegeeza ebintu byenzengo bira byonna bitufu. Maize nabagamba sitta kibenga sina kikenenya ndusu. Sitta kibenga sina kikenenya ndusu. Era buli information gye mbadde muwadde ku social media gye muwulira 100% ntuufu ate nze sigenda kudda yeeyo. Wabula genda maaso ntegeeze ggwanga mutegeere Kimbugwe yaani mu brief story gye ngendo bawa
ndyoke mutegere wawe tulaga era lwaki abantu bano bakola ebintu bino mu bufunze nga sinatandika njala bagamba ekigambo kimu omwami ono nze kennyini nze nasooka mulabira ku page ya muganda gwe bayita mindset +256 nga gyakolera oba bafuna mu butakkaanya namujja ku page nanumba nganzo omuntu nansaba nangamba wayi njala kukolera ku page olwokuba nti ffenna tuli mu struggle bwajja nangamba nti ffenna tuli mu struggle ate nga naye mulabyeko video eziwere 3 ku nnyanga ali ku mulamwa ne ngamba no omuntu ngeri yali mu diaspora kamuweki kamuwe page ne muwa page era ne mubanjulira bwe malo bubanjulira baga nti omuntu wa struggle mu mulabe saamanya nti omuntu yayina ebigendero ebiyenga omuntu yakola live zawera ndoza zalinga mukaaga n'atandika okuinvitinga abantu bemanyiko recording si batuufu era ne mugamba please ku page yange omuntu ABCD simwagala kubanga mbamanyi si bantu balamu kyamulemu okukola era n'entwala obuvunaanyizibwa nga nanyini page ne mugamba muganda wange twawukane nga baabigo genda okola ebibyo nange nkole byange nensigala ku page yange era ne mwesonyiwa mumpulira bulungi ne muleka n'agenda n'akola ebibye azaakola programu ezinubalubula Kyagulanyi Center mu ne Nope nga sijja ku live mwasanguza nga mpita mu kabokisi ne mugamba oyise owandikomye oba oli wa struggle tosobola kuvuma Kyagulanyi tosobola kuvuma secretariat tosobola kulumba abantu ba Nope noga nti oli mu struggle either ngo ine kigendero ekirala abantu bamufunako information bagibawa nze nga nze nsiise nina wendi okutuusa jjo ennaku 2 wakoze video ng'alumba Kyagulanyi ate nga mbadde maze okuprofiling information yange yonna ekwata ku bintu bye bakola bonga bo njagala musooka mulize voice note eno bulungi nnyo weetandikira ali codinga kubanga ye kennyini yaddala ozasobola kutegeera nti yadda ndi codinga then ndyoke mbawa information muwulirize bulungi gwe Robert Hello? Jebaleso. Nawe Jebaleso. Ndi bulungi. Ya obulamu bugamba ki? Obulamu bwebute. Bigenda bitye? Nitono mpozi gwe. Nange bwendi mpola mpola. Yebale ko gyotusekenga. Kale sebo nawe webale sebo. Kati nkubiza okunoonyako. Yes sir. Twatamba okwogera nga tetukkiriziganyizza mu nsonga ezimu endala. Naye nga ndaba kakati ennaku zino ebintu programu z'okola ziringa ezirumba sitwabuga sikitegeere ekituufu kyo kiki. Ate nga tuba tupa ku mulamwa n'omuntu akolabira mu aspect endala bagamba nti olabika oyizaamu sitwaku kati njala kubuuza. Ekituufu ekyali ku mulamwa gwa sitwago oba mulina ekintu ekyammwe kye muzimba mwenga mmwe. Amazima ndi ku struggle oba owuliriza byenjogera n'obyanalyzinga bulungi ndi mu struggle sebo. Ndowooza wandifunyemu engeri gy'adressingamu issues ezitalumba Kyagulanyi na famire na mukazi we. Otherwise nakikugamba lulega nti bwoba Kyagulanyi ayinza okuba mukyamu naye the moment kasita omulumba n'olumbiramu ne famire ye teyagenda kukulamu kintu kya buvunaanyizibwa. Naye kakati sebo bw'obanga ddala oyagala kununula Uganda oyagala kununula Kyagulanyi ne famire ye oba oyagala ggwanga lyonna kununulwa Lumbuye? Kyetuliko ekya struggle oba revolution kyakununula Uganda ffenna ng'eyawamu oba kununula famire ya Kyagulanyi yokka? Kununula Uganda kubanga essaawa zino Kyagulanyi bwe tulina tetulina muntu mulala mu Uganda. Abantu mu Uganda bali 4,405,000. Tosobola kugamba nti Kyagulanyi yekka gwe tulinawo mu Uganda. Ati the olina wani yesimbye ku Museveni ebbanga lyonna. Bantu bangi besimbye ku Museveni bamugjeewo
njagala current olina wani currently tewali waliwo Kyagulanyi era Kyagulanyi aliwo ate lwakyagulanyi aliwo ate lwaki bw'osiiga ettosi simusiiga ttosi lino ettosi nekyenkola njabuluzaamu mission ya Museveni gyagezaako okupulaninga because Museveni kyayagala kwe kukozesa owaffe okutulaga nti twenunudde naye ng'aggalirayo buli muntu ayinza okujja okuwakanya ekiyinza kubanga kigenze bubi nga kiyise mu waffe ali mu nkola eya akusinga kubisa n'omuggo gw'okutte toyinza kuŋŋamba lumbuye nze nakufollowinga nga tomanyi nakumanya oba nga tetunnakwatagana gwe wasooka n'ojja n'opointinga Lubongoya okay bwe wapointinga Lubongoya ensi yonna yavaayo n'ekwetikka neŋŋamba nedda wait a minute omwana ono tayinza kubanga avuddeyo n'alaba muntu ono nga there is nothing going on Lumbuye ekibiina Lubongoya oba Lukiri kyakulira patroni waakyo ye Eritu Mwine hekiteki waakyo oba fawunda waakyo ye Museveni Lubongoya ye co-founder it registered in two people's name Yoweri Kaguta Museveni ne David Lewis Lukiri ekibiina kino Kyagulanyi mwasubscribinga ekibiina kino ekigendererwa kyakyo kyakusaanyaawo Buganda na Uganda ekibiina kino kyakwata Kyagulanyi nekyonoona omutwe gwe oba nekimukozesa okumufuula nti okay bali baveeko gwe jangu ojja kufuuka mulangira eno as long as okkiriza okutuyamba okujja Buganda mu pole position etambulirako ebyobufuzi bya Uganda because their motive was to dilute the kingdom and indeed so mbadde njagala Lumbuye enesiga je abantu je bakwesiga togenda na bandi wagon osobola n'okusigala obwomu nga live yo gwagiriko bati mudda eggwanga liri kusiima eggwanga liri kwebaza because abantu aboogerwako mu nsi muno teboogerwako lwa bugagga Lumbuye Museveni ataganjudde Uganda ogituusaawo fe abamu tetumanyi nti tulidda n'ekanga yakyafuga tewali muntu gwe boogerako mu Bayibuli oba mu birungi ababikolera ensi ebirungi nga bya bugagga Lumbuye kyokola nze I appreciate nze ne bwokeera n'onjogerako n'onvuma n'okola ki sikuddizanga kigambo kibi because manyi naawe bana abantu be bakubuzaabuzizza otya nti bwe naavaayo n'enjogera amazima oba n'enjogera ku Lubongoya live zange bajja zivaako bajja kunvuma lwanirira eggwanga lyo kuba tooki nzeera gwe ntya buli kimu nkyogera naye kati sfeera zino zenina budde bwenina nina budde bwakwogera nsonga ziriwo currently sirina budde budda kuba indiviidi abo tosobola kuŋŋa nti tojja kudda ku Eritu Mwine tojja kuŋŋa nti tojja kudda ku Museveni ate nga yatulemesezza buli kintu kyonna ddayo weetegereze ebigendererwa bya Great Lakes Forum Leaders Forum bigendererwa ki omuntu akyali chairman wa Great Lakes Forum nga patroni waayo ye yavaayo misana naga nti I will shoot nja kubatta Kyagulanyi buli lw'omukubira akugamba yogera ne Lubongoya gwe lwaki obirivinga nti eno struggle gy'ovuga ya Kyagulanyi
nga talina kintu kye yali avuddeyo kugamba kikwatagana na Buganda oba kyakugenda kukolera Uganda awamu. Kyagulanyi twamu protectinga bino ebintu tolowooza Lumbuye nti nabimanya kati madde ngambi naye nga ndowooza nti Kyagulanyi abantu bano ali ku plan ebaddukako at last until I found out nti he has nowhere to go. Bano abasajja bamuzingako nga bayita mu mukyala we sikati siddi kuva 2013 nga they are planning this. Ne bamusula mu katego n'akyawa obwakabaka bwe n'akyawa Buganda nze omuntu akyawa Buganda Lumbuye aba akyaye Uganda because Uganda is Buganda. Sigenda kutiiririra muntu n'omu mu Lumbuye kwe kulaba because kati bwe tunagamba nti to protecting Kyagulanyi kankubulire plan bweri. Plan y'abana abasajja yali nti tulina okutamya Abaganda wagira Omuganda yenna ku by'obufuzi. That's why basse banna Uganda ne babawamba olw'okuba Kyagulanyi yali mu ntebe. Kati nga bwe bamala okutamya banna Uganda okwekalakaasa okukola ki nti bajja batta bajja bakola ki, buli omu ajja gamba nti Omuganda buli lwe yeesimbawo abantu bafa nnyo, abantu babasiba nnyo, abantu babawamba nnyo. Katuleete omuntu owaabwe kubanga lwaki Lumbuye Besigye abaddewo emyaka 2 mbuulirayo lwe baali bawozesezza abantu be bakutte mu kooti maasho. Ono Lubongo yakola mu kooti maasho emyaka 2 mbuulirayo lwoyo omulala atali mujaasi kubanga kooti maasho abantu abakolerayo intani baba basirikale. Lubongo ya musirikale okukolera internship mu kooti maasho. Bali mu kooti nga yakola Nze kusaidi ye kavuge ekintu kye ngakivuga nti tolaje kiraga namwe muvuge ekyamwe tolaje kinasibira. Tekirina buzibu. Bw'obanga ddala obirivinga nti Lubongo yalina gy'atwala Uganda ne Eritu Mwine ne Museveni sifuddeeyo. Abo sibongera kuba bogerako past principle abo tebaliyo. Anti be bakama ba struggle. They are the pioneers, they are the investors, they are the sponsors. Kyekyo nno kale. Beera bulungi. Okay, sir. Voice note eyo mugiwulidde bulungi nnyo. Njagala okubeera clear loud. Nze nakubye essimu nga njogera n'omuntu privately nga mugamba ekintu ky'okola okulumba Kyagulanyi ne family ne struggle oyo noona. Ebigambo byayogedde sigenda bibaddiramu okujjako okwanalayizinga okwongera ku bwino gwe mbadde nkuŋŋanya ebbanga lyonna. One, agambye nti ekibiina kya Nuupu ba co-patrons baakyo ye Eritu Mwine ne Museveni. Kati mukulu njagala okukunnyonnyola bulungi n'abakugoberera bakutegeere bulungi. One, ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okifuna nga kiri mikono gya Kibalama ne banne. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesa abalooja be ab'ekyama. Kati let me tell you this. Kyagulanyi okufuna ekibiina kya Nuupu. Opposition figure bonna bamala omwetoola nga tebagenda mukkiriza kuyingira mu bibiina byabwe nga NRM emaze okudressinga issues zayo ng'egamba nti tetugenda kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kwesimbawo nga tali mu kibiina kya byabufuzi nga talina kibiina kya byabufuzi. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu takyasobola kugenda mu FDC takyagenda mu DP nga n'abeebibiina batandise okwowaana buli kimu omuntu yakiraba. N'afuna opportunity efuna ekibiina. Naye njagala kugamba ekibiina ekyo nga Lewis Lubongo yatakimanyi nako nti gye kiri. This is to clear the message. Teri mukulembeze wa Nuupu bonna bali ku executive yali people power in fact nga teri muntu wa people power ali ku executive amanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekibiina. Kabere mwogezi Joero Ssenyonyi, kabere Lewis Lubongo, kabere Babi Tungu yali tamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekibiina ky'ebyobufuzi. Nobody knew about it. This is to clarify. Ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakifunanga omuntu ng'akijja emikono gya Kibalama era empapula zonna eziraga Nuupu obuvuna obuddo bwayo buli mu Kibalama. Tekubanko Eritu Mwine, tekubanko Museveni.
Although we know nti ebibiina ebisinga omungi mu Uganda byonna byawandiisibwa nga backup okubackinga NRM. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna ekibiina kya NUP akifuna kiri mikono gya Kibalama. Njagala Kimbugwe to prove Ugandans oleete empapula za NUP gwe zolina state ziyakuwadde nga ziraga nti eri tumwine ne Museveni bebananyi ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu subscribing empapula proof. Fe proof gye tulina ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yakisanga mu kibiina mu mikono gya Kibalama era n'akifuna mu mikono gya Kibalama up to now. Walabako mu kooti eri tumwine nga aze mu kooti okulumiza ekibiina kirawo Museveni. Simple mathematics and simple logic. Nze nakubidde simu kuga nti ova ku mulamwa n'ondi codinga saategedde. Eno voice note yakomye oluvannyuma okuva mu drone zange ne kindaga nti gundi gwe toli muntu mulamu. Kati njagadde sooka kirayifanga ekibiina kya NUP Kyagulanyi akifuna nga ne mukazi we tamanyi, Louis Rubongoya tamanyi, nga ne omwogezi w'ekibiina tamanyi tewadde amanyi yakifunanga yekka. Ekyo yakibategeezaako butegeeza naffe ffenna twali surprised. Tekibanga njagala oleete empapula eziraga nti eri tumwine member wa NUP ne Museveni nannyini kibiina nga Kyagulanyi subscribingamu nga ne mu court session zonna zaalimu nga temuli linnya eri tumwine temuli linnya Museveni. Do you copy that? Awuvuddewo. Ogambye nti era beba facilitating ekibiina kino. Mukulu njagala ondeetere voucher transaction zonna eziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ne NUP eri tumwine ne Museveni basasula ssente zonna ezitambuza ekibiina kya NUP. Zirete zona voucher. Ekyo nga nkimaze delegates conference zonna ezibadde ne ssente zasasulwa zonna zaava mu ntumbwe z'Abannayuganda bonna bali mu diaspora including I ne Bannayuganda bonna. Campaign trail yonna okuyimiriza people power ne NUP ssente zaava mu Bannayuganda nga n'emmotoka etukanye essaawa zino si zaava mu Bannayuganda. Olidde bulungi? Njagala obeere nga bw'oga nti oyina bwino era oleta profile. Leeta voucher zonna z'ogamba nti eri tumwine abadde facilitating ekintu kino nga bw'oyogedde. Ogenze n'ogamba n'ogenda mu maaso n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteeka mu kattu adisowninge Buganda. Let me tell you one thing, mister. Navayo ne nkugamba nti NRM eyagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogere ku nsonga za Buganda bamwabye kubanga bilioni 3 zaayita era n'aziwummulamu nenga akola underground. Robert Kyagulanyi Ssentamu tavanga mu Buganda musajja Muganda ayina ebiyeera bajjajja ebiwera 7. Tomayina mulimu gwakola mu Buganda. Ngera asibuka mu lulyo olulabirira Ssaabasajja ne Kabaka bwa Buganda. Ebizibu ebimutuuse ku lwa Buganda bingi nnyo. Kati gwogamba otya mbali mwayagala ku disowninga Buganda simanya akolera Museveni. That is furare. Tekisoboka. Mu byokola ekyo kijjeemu. Kati ogambye ebigambo bira bingi nnyo abantu babyewuliddeko. Kati bino bye bimu ku bintu nze byenzize nkolako analysis okunoonyereza okusooka. 1. I can confirm to you that Kimbugwe mukozi wa state era nga agent wa state gyakolera. Ekyo kyo nkibagambye okunza ku information gyenga dhalinze. Era ng'ekimukozesa kino Kimbugwe yakajja mu struggle emyezi gitandawera myezi 5. Tubadde mu struggle almost emyaka 4 nga tuvuga ekintu kino okukituusa tukitusiza. Bannaffe bafudde tubaziise, bali makomera tubaziise. Omuntu yakajja ayina wagambidde nti nze nakubako Louis Rubongoya at first. Yes, I admit that. Mu kusooka nze nasooka okutinkula Louis Rubongoya. Era himself yavaawo na confessing nti yasomera ku ssente za State House period. Era I was advised obutaddamu kwogera ku nsonga za Louis Rubongoya kubanga ye kenyini ya confessinga kuba kyetaliwo ekyo n'enkita era n'enkivaako. Okitegedde n'enkivaako. Right now tuli mu system ya kunula Baganda baffe, tuli mu system ya claiming victory yaffe. N'abaana baffe bali makomera bafitiddwa. Omwami ajjasima omuntu omu ku omu. Atusera okuleeta abantu b'ekibiina ekya NUP batandise Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubanja. Emisango egyali mu kkooti ne giggwa. Ajiza aleeta ba state agent abakolerako government ne batandika okudiscreditinga Kyagulanyi ye kenyina mu discreditinga n'akuba Louis Rubongoya okubula omuttamu omuntu. Njala kugamba bwe bati bw'oba olina more information about Louis Rubongoya, you don't expose someone to that extent whereby you can take these issues and inform the leader of the party Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuwandikira ensonga zino n'ozimuwa mu mpapula n'obujulizi. Chikulemie gojjamu kuba siri ku siri twagala victory ate oyonona kibiina oba okolera ani.
we are claiming the victory gwate okuba Kyagulanyi okuba Nuupu okuba secretariat okuba buli kimu watuuka n'okubuuza accountability y'ekibiina kya Nuupu n'enkubuuza accountability gy'obuuza how much money have you ever donated to Nuupu even a single coin teriwo nenvaawo gwe kennyini nze maze ku social media emyaka egiwerera nga nwanira struggle mu Uganda okufuna change sisabanga kuwadde omuntu nti nsaba ssente muno gwa simu kugula simu oba kugula studio nkolera kantu kange kano wajja straight awe n'otekawo platform ng'oyagala kukola TV abantu ne badingira ini bafuna information ne bagireeta nga mulina ekintu kyemuzimba eyo simeji yafiira teri muntu ali mu struggle muno ekyoto kyandibadde kirina TV olugero andibadde luna TV Ghetto TV andibadde studio nakenyina andibadde na studio n'abantu bandibadde na studio gwajja otya okusaba studio nga ne struggle akagibiramu emyaka emyezi 3 oba 4 that means wajja n'agenda ekyo nga kiwedde kati information jennina okulaga nti mbadde nkunoonya ate bunaku nga nkunoonya njagala kati kutinkula olyoka otegeere kubanga ekikusasuza njagala otegeere tukumanyi mukulu muzza mwogera ebigambo bingi nnyo n'omuvubuka oyo gwe bayita Brandon mumanyi ng'omuntu n'ebigambo byayogere bali tebizimba struggle yatuuka okujja ku live n'agamba nti Kyagulanyi watuuse takyasobola kutambuza struggle ffe tugenda kiwa tuzimbe ekyaffe kiki kye muyiwa mutaddemu ssente mmeka ekintu kyemugamba mugenda kiyiwa kutya kumbe mulina mission yammwe one Kimbugwe mulina militia wing gye muzimba nga mwagala gizimbira within Nuupu and its colors which is wrong ezo video gye ziri ng'omuvuka Brandon yaga tugenda kiyiwa tuzimbe ekyaffe nga muyiwa ki kye muyiwa to prove this njokengede maaso omukyalo ono y'omu kubaddukanya ekibiina kyammwe yoyo eyo post wadde wagiina mu nsi yonna eyo post wali wagiina mu nsi yonna mbabuuza wali wayina post eno yonna yiyo wali wagirina mu nsi yonna ngenda giririizinga olwaleero mutegere nti balina mission nze nga nsirika nga nkola okuno nabagamba sobola kujja kulumba kintu kyonna nga sina evidence eyo post oba eno gundi wali wagirina mu nsi yonna wali wagirina mukyetegereza wali wagirina nze njirina ono ye mukyala gwe bayita mukyala wa Mara agamba nti bagenda kukola New Uganda era ye president wala bataddewo president of people power nga bakozesa ekibiina kyabwe era ne manvuli yiyo ono gwe baagala okuleeta nga president nga bagenda okukola ekibiina kyabwe ekipya era soon or later bagenda kwanviringa ekibiina kyabwe ekipya but balina kukozesa platform ki balina kukozesa platform y'okusika abantu eriyo bo bagenda kiwa nga balina abantu baba bapya eno ngenda jita bagala tandika kibiina kyabwe wakati w'omwezi guno gw'okutaano pozi nga bagenda kikyusaamu ng'one pate president ng'one pate president waliwo alina post eno yona waliwo agina mu nsi yona ngenze maaso information daje nafunye mwafunye ensimbi nyingi nnyo to the extent nti obadde okuba Luisi Rubongoya ng'okireeta ekintu ekiraga nti gwo ofightinga abanyarwanda abali mu people power than pursuing the unity of all Ugandans whereby nti okuba Luisi Rubongoya to the extent mwafunye sente mutandika omulireetinga ku family ya Babi mutandika okuba family ya Babi ne Babi information era nayo nyina gifunye mwagala kutandika kulumba Babi. But let me tell you this. Mulye sente zammwe. Wesonyiwe Robert Kyagulanyi sentamu, wesonyiwe Babi ne family ye.
information nagifunye mwagala kola controversial information and blackmail propaganda mulumbe family ya Babi Itungo Kyagulanyi mugiratinga Lubisi Lubongoya mononerinya to the extent kino kiyinza okuviirako omukyalo oyo okufuna tumor wepono okwekyanga okuleka amaka ga Kyagulanyi ng'ebyobufuzi mufukidde ebyobufuzi nze nga bana bagamba nti ngema ekintu nga tekinnatuuka kati njagala mujje mukole program nga mulumba Lubongoya mumuletinge ku family ya yani mumuletinge ku family ya Babi amulete ne Babi muteke mumuvumbire mu mulumbiremu basobole okwawukana Kyagulanyi kubanga ambition already badonga tujimayindi badde ina tambula nga tumayindi aniko bagenda ku facilitate nga kintu kino kati bobanga approving anti oliwa nupo yagala nchuka one ekibina kye preparing to unveil the new party eros mujiveko mission je baba wadde okuliretinga Babi ku Lubongoya baba genti beba mu ku first family bali mu Babi en wansi mwagalo mwawuluzaamu yakande ne bawe Robert Kyagulanyi Center ekyo mu unity platform tuli banna Uganda fenda bamawanga agenjawulo ekyo nakyo kifute kijja kukola mu kyesonyiwe information enagifunye mwagala tandika kukola video siri ku siri nga muletinga Lubongoya ku Babi muyingire family ye mutandiko bacyankana Robert Kyagulanyi Center mu Babi asula ofumba dduke ngolo ya Museveni ja kubituukiridde which omukyalo yamanja je bawe era yamanyiwe bali kati omutandika propaganda mwengaga mutandiso kuba kino kijja kuba kikyamu Kyagulanyi mwesonyiwe muveeko ezo na theory zogendo jayo simanyi kiki Robert Kyagulanyi Center mu abadde mu charity work years and years ngatanda fuka politician yagenda okutandika okwezuula ayingire mu politics abere mu nkungana z'abavubuka nga muntu ategera kye kigenda maso mu Uganda ezo forum zogamba simanyi East African Forum bichibi kyesitekwa mu 7 please zirimu abantu okuva mu gwanga lya Kenya Tanzania Uganda Kenya Tanzania Uganda Burundi Rwanda bonna babeeramu kati waliyo yagala nti omuntu kubadde invitation agende abeere mu conference aleme kubeerayo that's the question baba wadde invitation nga celeb remember Robert Kyagulanyi Center mutavudde mu banga abadde known worldwide nga celebrity omuntu kuyitana kwa invitation nga celebrity no flying pressure no ganti katingira tandika okukyusa obulamu bwange that's not a problem Kyagulanyi okusinkana Lubisi Lubongoya somehow somewhere it was a blessing in disguise whereby nti oli lawyer professional lawyer aya musomesa no musomesa kati gwogamba otyo omuntu yasomesa munne nti atembega mubega okayinza okuba mbega let's say that ayinza okuba mbega naye as we speak right now abantu bangi bakoye system ya Museveni bagikoye bagivuddeko abantu bangi abali mu system goza information twandi batujijjawa eva ku mazi oba eva ku proto information eva mu system kuba bakikowa nze nali wa DP okujja mu NUP mulimu aba FDC mulimu aba UPC mulimu aba Jema mulimu abani buli omu yalekayo kyalekayo naga tugemu ku system empye tambula kati tugambe nti gwoli hole nnyo azaato okwawulamu era kye nakubuuza naga nti olabika ova ku mulamwa okitegeera kati ngenze maaso eyo amudi wingi yamwe gye mwagala okuplaninga mugiteeke ku NUP nkyamu era leero mugireke tejja kukola kubanga mmanyi bingi byesaagala kwogera leero nkugoberedde back away from LUJJI Bungereza era buli kimu nkimanyi naye saagala kwonoona linnya lyo ng'omuntu njagadde kutegeeza nti bwebanga mwina revolution eyammwe nga mmwe eya NUP ne people power mugyesonyiwe nze ndi memba wa NUP ajjudde alina ne kaadi njagala ombuli wafuna kaadi ya NUP gwaga nti you subscribe on NUP mukole winge eyammwe mugituma amanya ge mwagala don't let your stories on Robert Kyagulanyi Center and NUP do your stories live videos day and day but please off NUP of people power do your videos olete ba investigator simayi bani you are free but ekintu ekiyitibwa okuvuma Robert Kyagulanyi Center mu okuvuma abakulembeze ba NUP n'okukola buli kimu ekyo kyesonyiwe kubanga it won't work out Kyagulanyi mwesonyiwe otherwise bino byonna mbadde mukola simanyi mwina political wing mwina armed wing for last tuli peaceful tetwagala kintu kyonna kiyitibwa kuyiwa musaaji bw'oba tolabangako muntu asirise nga teyejjusa mukola ebintu bino indirect naye nga mumanyi nti abantu tebategeera abantu bategeera mukulu njagala kusaba ekigambo kimu mukole wingi yammwe naye emboozi zikwatangana Robert Kyagulanyi Center mu muziveeko Kyagulanyi amanyi buli omu amuliraanye amumanyi
in and out okusirika simu siru ate ekikotesa endiga omutete muloze batemanyi gyeraga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi gyaraga 100% n'abantu bamanyi kutusinga buli lw'oyabulamuzi omu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oli toli ku struggle Kimbugwe njagala kubuuza mukazi wo okwatira mbwenzi oyita ku London Tower oba ku London Street ng'ogeroga mukazi wange mwenzi namukutte ne gundi njala kubuuza bw'osanga mukazi w'ombwenzi ogenda olangirira London niyo na mukazi wa mwenzi tazaala oyina kunoonya ngeri gy'onoonyamu basawo kumanya mukazi lwaki tazaala gw'oyinza okuba nga tozaala kye tuyita abantu Abaganda okuumibwa ne Bannayuganda azaala ekibi akiwongera so si kiusize ogambye nti gwe mu message n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekawo okwabuluza mu Baganda over my dead body ekyo tekisoboka muzzukulu wa Kayiira Gajuule ayina bajjajja bawera 7 ekyo tekisoboka nakugamba ebirimu gya Robert Kyagulanyi Ssentamu tojja gitegera agiisa underground which is very impossible okujja identifying nti yagikola he won't come out okwogera ku nsonga za Kabaka please tokitajja kikola he won't come out bwebanga iteeke gye mwadde muyisemu tagenda ku buzo bwa Kabaka no tasobola boogerako njagala wagamba lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda outside the country teyakubuulira as who bw'oba tasobola kubuulira mukazi we nti ndazi wano gwakubuulire ngani ne baafugana b'ekibiina tebategeera nti afulumye kati gonogamba alina okubuulira ng'agenda tekisoboka waliwo bintu ekitasoboka oza obuuza accountability has who Bannayuganda abawaayo ssente banabuuza accountability gwatawangayo wadde n'omundu gw'essimu ate obuuza accountability as who okitegeera ekyo tekivuddeko ngenze ku kirala Kimbugwe ogamba oli musajja Muganda ne saagala kudda mu byamawanga ekyo katukireke saagala kudda mu byamawanga nawajja osibuka bw'onooba osusse woolina okukoma nja genda deep nze kati nkugamba woolina okukoma bw'onooba osusse woolina okukoma nja genda deep inside it nja genda deep ndiscovering who the hell are you na biki by'oli naye ekyo si kyendiko saa zino ti ensonga ezikwatagana n'ekibiina kya NUP n'obukulembeze bwakyo zeesonyiwe fail to do so either mwajja mulina ekigendera kyammwe kubanga tubadde ebizibu bingi nnyo tosobola kubanga tuzimba amataffaali gwe ng'ogapangululayo n'olekawo omusenyu kiba tekisoboka oba tozimba ebigenderamu ebyo bingi tubimanyi naye ekyo ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyesonyiwe kiviireko ddala kubanga nkubuulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina yakifunanga Babi tamanyi George Ssenyonyi tamanyi Louis Luwongwera tamanyi and to confirm to you njagala olete empapula eziraga nti ekibiina eri tumwine kikene mu 7 bakifacilitatinga nkugambye for your information for a starters ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yakijja mu mikono gya Kibalama era gwe bali naye mu court up to now ne nkugamba the reason as to why Robert Kyagulanyi Ssentamu got that political party because bali bamaze omuggalire wantu wonna nga political party zone eziriwo enkadde z'opposition zimaze okukolagana mu 7 kategeeza mukkiriza kuyingira mu kibiina kyonna ne gyali yesigajjema nayo ng'erimu amatankane n'asooka n'agivaako n'afuna ekibiina we were all surprised nze njagala ondere confirmation edage empapula ezo ez'ekibiina kya NUP nga ziriko eri tumwine mu 7 ya facilitating era nanyini kibiina oludho okugamba nti ekibiina kino oba mu 7 yawandiisa ebibiina bingi nga backup wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ofuna ekibiina kino nga kya Kibalama ne banne njagala ote empapula okudisprovinga leeta empapula ezikube ku mutimbagano nga eri tumwine nanyini NUP ne mu 7 mu koti twagenda na Kibalama ne banne era baaliyo ebyogamba mu Smart Divide ebyo byonna ogezaa kulumba muntu nakwabuluza mu kibiina kyenjala okugamba ffe tuzimba gwozimbulula by the way for your information oyina right ekola ebintu byo but right ekugaana okwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oyina mwogerako ng'ozimba so si kuzimbulula kubanga obanga ogaa nti wasoma administration era ng'omanyi marketing packaging teri muntu asobola kuleetera magi masuse nga gatadde mu kibbo bwe kitagatambuza mu Kampala ku nsula n'enfufu eriko n'agagula taliyo
wava mu Kampala teri muntu asobola kuleetera amagi masuse nga gali mu kibbo mu Kampala nga akakutte bw'ati n'ogagula kati gwe kyogezaako kukola ogezaako kwonoona kibiina kituuke ekiseera nga buli omu takyasobola kikola kibeeramu nze nkugambe kino ekifaananyi kya mukyono omukyala wamala ye gwe mwagala okutanga party president nga mukiyiye mbaddira mu wuuyo nze ekifaananyi kino nze nkirina nzekka naawe kennyini tokipositingangako naye nga mukina mu gurupu zammwe eyo audio gyenzanye nze nakubye nga njala kwogera naawe nkubulye nti ova ku mulamwa n'ondikodinga bw'andikodinze gwe kennyini saategere nti ondikodinze audio ngisanze mu inbox yange ku makya ekitegeeza it was your intention to record me yensonga lwaki nvudde n'obusungu buno bwonna but this is to tell the public the truth is I'm not fighting anyone I'm just protecting my party and my president the rest tebinkwatako kubanga tuli okuzimba kintu gye tukijje ebbanga lyonna olwabanga siye party president wa magomulina nga neyino ne posta yafuluma dda then you are free to attack me neje tunakomekkereza bannayuganda abali ebungereza bajja kusalirawo ki ekyokukola ngenda jita kambadire mbazanyire voice note no mujuulire bulungi abakatuuka babatuuka temunagitegeera kyekibaddewo era nga mbaddiramu mbagamba bwenti nti olunaku lwajjo oluvannyuma lw'omwami ono okukola video 2 nga zirumba Lubisi Obongoya n'okulumba lwa Kyagulanyi Sentamu omulaga nti mukozi wa Museveni era ne ssente zonna zijja Museveni abantu bakubidde amasimu mangi nnyo n'embaga bannaye musoke mundekemu mala okukola okunoonyereza kwange naye nga bwe sitera kujja kwagala kulumba muntu direct nengenda mu kabox ke ne mukubira essimu njogere naye emboozi gye nanyumiza naye yandikodinze bwandikodinga nga nze simanyi nagenza okuzuuka ku makya okuzuukusa engalabi yange nasanze voice note eno mu inbox yange essimu gye nakubye omwami ono yagirikodinze kyekinkwasiza obusungu olwedde mbali nakuŋŋanya information yange negye babagamba yonna ntuufu neŋŋamba kanzije mbabuli ekyo ekigenda mu maaso kati kambaddemu abakatuuka voice note eno ngende ku information erala voice note essimu bwete bwe yabadde muwulirize bulungi nnyo Hello? Jebalesewo. Nawe jebalesewo. Ndi bulungi. Ya obulamu bugamba ki? Obulamu bwebute. Bigenda biti eyo? Mitono mpozi gwe. Nange bwendi mpola. Yebaleko gy'otuusaako engalo. Kale sebo nawe weebalesewo. Kati ekinkubiza okunoonyaako. Yes sir. Twaddamu okwogera nga tetukkiriziganyizza mu nsonga ezimu w'endala. Naye nga ndaba kati ennaku zino ebintu puroguramu z'okola ziringa ezirumba sitwakuga sikitegeere kituufu kyo kiki. Ate nga tuba tupa ku mulamwa n'omuntu akolera mu aspect endala bagamba nti olabika oyizaamu sipako kati njala kubuuza. Ekituufu ekyali ku mulamwa gwa struggle oba mulina ekintu ekyammwe kye muzimba mwenga mmwe. Amazima ndi ku struggle bw'oba owuliriza byenjogera n'obyanalyzinga bulungi ndi mu struggle sebo. Nze ndowooza wandifunyemu engeri gy'adressingamu issues ezitalumba Kyagulanyi na famire na mukazi we. Otherwise nakikugamba lulega nti bw'oba Kyagulanyi ayinza okuba mukyamu naye the moment kasita omulumba n'olumbiramu ne famire ye teri agenda kukulamu kintu kya buvunaanyizibwa. Naye kakati sebo bw'obanga ddala oyagala kununula Uganda oyagala kununula Kyagulanyi ne famire ye oba oyagala ggwanga lyonna kununulwa Lumbuye? Kyetuliko ekya struggle oba revolution kyakununula Uganda ffenna ng'eyawamu oba kununula famire ya Kyagulanyi yokka? Kununula Uganda kubanga essaawa zino Kyagulanyi gwe tulina tetulina muntu mulala mu Uganda. Abantu mu Uganda bali miliyoni 4.5. Tosobola kugamba nti Kyagulanyi yekka gwe tulinawo mu Uganda. Ati the Olina waani yesimbye ku Museveni ebbanga lyonna.
abantu bangi besimbye ku Museveni bamugjeewo. Njagala current olina wani. Current waliwo Kyagulanyi. Era Kyagulanyi aliwo Kyagulanyi aliwo ate lwaki bw'osiiga ettosi. Simusiiga ttosi. Lino ettosi ne kyenkola. Njawuluzaamu mission ya Museveni gyagezaako okupulaninga because Museveni kyayagala kwe kukozesa owaffe okutulaga nti twenunudde naye ng'aggalirayo buli muntu ayinza okujja okuwakanya ekiyinza kubanga kigenze bubi nga kiyise mu waffe ali mu nkola eya akusinga kubisa n'omuggo gw'okutte. Toyinza kuŋŋamba Lumbuye nze nakufollowinga nga tomanyi nakumanya obanga ekirungi muwulidde bulungi mubuuzizza ambuuzizza nti struggle revolution eyagala etambule nti ambugambe nti mu Uganda tuli 4,5 Kyagulanyi yekka gwe tunuulidde okusevinga Uganda ne mugamba current lani gwe tulinawo nangamba Kyagulanyi ne mugamba atoba Kyagulanyi yaliwo lwaki omusiiga ettosi. Ekyo kibadde ekibuuzo kyange. Ngenze ku nsonga ebbiri ezisembayo ndyoke mbate mugende muwulirize ebintu bino wammanga. Ensonga esembayo eri bweti. Ebintu bingi ebitambula ebigenda mu Uganda naye nga tembimanyi. Uganda government ebadde efuna ensimbi empya n'enkadde okuva mu bitongole by'enjawulo okukola emirimu egy'enjawulo naye nga ssente zino zibbibwa zigenda ku makubo amalala. We twogerera omwami Bill Gates ne Melinda Gates babadde balina foundations bakola mu nsi za Africa ezisinga obungi. Era ng'ensimbi zino baziwa amawanga ga Africa naye nga tezinawe zoogerwako ewantu wonna. Kati njala bategeeza omwami Bill Gates ne Melinda Gates babadde basasula ssente eziri empitirivu buli ggwanga lya Africa. Naye nga mu Uganda tubadde tufuna obukadde 19 obwa dola. Ng'ensonga zino zirina okukola ensente zino zirina okukola ku mirimu gino. Zirina okulwanyisa omusujja gwa malaria, zirina okulwanyisa ku HIV ne tuberculosis, agricultural development, energy and response, water and sanitation and hygiene, internal and diarrhea disease, a global health solution and public awareness, financial service for the poor, maternal and newborn child health, women and girl empowerment, family planning, research, vaccine development and negligent tropical diseases and polio. Uganda ebadde efuna obukadde 19 buli mwaka. Njagala kubuuza banna Uganda mwenna bali kuno. Mwali muwuliddeko parliament oba government ya Uganda ng'eyogera ku nsimbi ezive wa Bill Gates obukadde 19 buli mwaka obwa dola. Era mwawuliddeko project ezo zonna nga ssente ziteekebwa mu budget nga baga nti zino zavudde wagundi zikola ekintu kino ng'abantu bakyafa ebirwadde bino byonna mwali biwuliddeko kitegeeza tulina babbi. So kati Uganda obukadde 19 bafuna essaawa zino bonna babadde babubbe kyovula bali mu kuyaggayagga tebalina gye bajja nsimbi. Kati eno message njagala egende eri baganda bange mwenna abalenzi. Mbaganda bange mwenna abalenzi oba betuyita abasajja eno message njagala egende gye muli. Njagala gikolera dakiika 6 zokka. Mugitegeere bulungi. Mugitegeere bulungi. Message eno eyimiridde etya. Basajja bannange mwenna oba oli muvubuka oba oli mukadde oba emyaka gikubidde akatambaala. Tugamba nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envuba okyusa. Amateeka agakolebwa era agabagibwa gakyuse. Baganda bange abasajja eno message njagala egende gye muli. Etteeka eryabagiddwa mu Uganda eppya erikwatagana ku kikula ky'abantu abamu naddala abakyala n'ebibonerezo bayinza okuwa singa abantu bano obatuusaako embeera etali nnungi mu mbeera zaabwe nga temukkiriziganyizza nabo. Mu bufunzefunze etteeka ne balita sexual offenses and penalties lyayisiddwa mu parliament ya Uganda. Baganda bange mutegendereze ebikola emukola bigenda bateeka mu nkomyo n'okuba nti mugenda kusibwa mu bintu ebitonoto emuluza nti byakuzanyiramu. Nga mbagambye nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envuba okyusa amateeka gano bwe gaba gaayise baganda bange basajja bange oba basajja bannange nsaba muwulire ebintu bino wammanga era mwesonyiwe ebintu bino mukozese enkola entuufu erina okukolebwa. Manyi nti buli kikazi kigambibwako nnume naye mu aspect ki mu nkola ki. Ebiseera bingi bannayuganda
Anda abasajja tulina engeri gye tunyoomolamu abannaffe abakyala mu ngeri etyobola obutonde bwabwe. Nze siriwo okuwolereza abakyala ne saagala mufune bizibu bino ate batuuke mu kkomera bakusibe ng'ekikusibisa osobola okukyewala mu ngeri esoboka. Amateeka gano gaakoleddwa okuziyiza okutuusa ebintu ebitali bituukirivu ku bakyala mu ngeri yonna esoboka. Emisango egisooka n'ebibonerezo byabyo emisango giri 12 naye nga emisango gino gyonna abasajja tubadde tugikola ku bakazi abamu nga beesiimidde abamu nga tebeesiimidde. Kati mu kino mujjukire nti e Uganda obwavu bungi nnyo. Omukyala asobola okupretendinga nti akkiriza n'amala n'akwefuulira ku lasiti alina ofuna obuzibu. Jjukira mubeera abantu babiri. Ekikolwa kino kiyinza obutabeeramu muntu agenda kuwa bujulizi era ojja kukomekereza nga bakoze eki nga bakusibye. Kati basajja bannange bavubuka mwenna abakyasumula zipu mu ngeri esoboka n'okumanyiira mbadde nsaba ebintu bino muleme bikola mwewala ebintu bino wammanga. Omusango gusooka baguyita rape and incest. Rape and incest kwe kukwata omukazi omukaka akaboozi olw'empaka. Kino ekibonerezo kikuviirako kusiba obulamu bwo bwonna. Okulepinga omukyalo omukaka akaboozi ak'ekikulu bakusiba ebbanga lyonna ery'obulamu. Kye tuyita rape mu Luganda kwe kukwata omukazi omukaka akaboozi ak'ekikulu nga teyeesiimidde. Bagenda kukusiba obulamu bwo bwonna. Eriteeka akawayiro namba 1. Akawayiro namba 2 attempted to rape. Okugezaako okukaka omukwano okukaka omukyala akaboozi ak'ekikulu. Eyo bakusiba emyaka 8 nga tebalina gwebabuzizzaako. Ogezaako okulepinga omukyala bakusiba emyaka 8 nga tebalina gwebabuzizzaako. Aggravated rape oba aggravated rape bakutta busi. Tugenze ku indecent assault. Kino bakusiba emyaka 14 nga tebakukkiriza wadde okwewozaako ng'ate okola ekibonerezo. Waliwo namba 5 gye bayita gesture and sound. Gesture and sound abasajja bw'olaba omwana omuwala yenna ng'atambula mumanyi okufuuwa empa okukasuka obuyinja okubayita amannya ag'enjawulo ogezaako batunule gy'oli oba ogezaako okufuna attention gye bali. Okufuuwa empa ne mwogera ebigambo gamba awo ekyo ekikolwa kikusibya mu kkomera omwaka mulamba. Ne wagendawo akawayiro namba 6. Indecisive communication. Kino oyinza okusasula fine ya milioni 6 oba okusiba emyaka 7 oba okusasula oba okukola ebibonerezo bibiri. Akawayiro namba 7 sexual harassment or sexual pollution or exploitation of detained is kano kakusiba emyaka 10 oba okusasula milioni 4. Akawayiro namba 8 kano bakayita urinary offenses kano kakusiba emyaka 10 mu kkomera nga tolina gwebibuuzizzaako. Simple defilement. Simple defilement ndowooza bakwe naye ate tewali simple defilement kubanga omuntu baba defilement ebaddewo era kiba kitegeeza badde tewaliwo simple. Simple defilement kwe kuliisa bwe balya buto. Akaana ka myaka 10 oba myaka 7 oba myaka 16 oba 17 n'emyezi bwe gityo n'okakwata bakusiba obulamu bwo bwonna. Aggravated defilement eno ye akufa. Kati kino kyokka n'akawayiro k'abakyala. Prostitution or selling and buying sex both criminalized. Abakyala banneekolera jange bwe bakukwatira mu kikolwa kino n'omuntu gw'obadde okikola naye ng'akuguze kino kikuwa ekibonerezo kye batataddeeko wano naye nga kiri mu Penal Act Code mwe kiri. Akasembayo ka namba 12 kasoma sexual assault unlawful touches ku bifo bino wammanga. Bwe tugamba sexual assault omukazi mu nsi ezisinga obungi omukazi bw'omukwata ku bbeere n'omutunula eye to eye contact n'omulemezaako amaaso okumukwatirira wakkabina oba omukwatirira ku kintu kyonna ekitakkirizibwa oba omukwatirira ku bisambi oba omukwatirira ku kiwojjolo.
kino kikuviirako okusiba omwaka mulamba oba okusasula engasi ya 48 ejja buliwo. Muwulira bulungi nnyo? Oba tomukozesezza wabula omutuusizzaako obulabe, omukazi asobola ogenda ku poliisi n'akuwaabira ng'omukwatiridde ku bitundu bye by'ekyama. Sijja kubyogera kubanga mu luzungu nabyo tubiwoomesa ddigobe, naye nga mutegedde bulungi mbaga ye mu Luganda. Sexual assault ye muntu omukwatirira nga takkiriza, mukwata ku bitundu bye gamba ng'amabeere, akabina oba n'obutuuliro oba n'ekiwojjolo kye. Ku basajja no baataddewo nti nammwe singa omukazi akwata kabojja nga tokkiriza era nawole bogidde muwaabira nti mukyalo ne yankutte kabojja nga sikkiriziganyizza naye. So nno ekikusibya emyaka, kikusibya omwaka mulamba n'okusasula engasi ya 48. Kati baganda bange mwenna abalenzi, amateeka gano gafulumye galinze kusayiningibwa omukulembeze yenna n'abazze mu woofiisi. Ebintu bikyuseemu, olutambi lukyuseemu enzingulula. Gano amateeka gali mu Europe, mu America gye gali. Kati Uganda gazze. Mujjukira abavubuka e Kampala tulina akataala kangi. Tulina engombe egamba nti buli kitonde ekikazi kifugibwa nnume bakyo kigambibwako nnume. Akakalombolombo kajja basibya. Akakalombolombo kajja basibya baganda bange. Mwegendereze sagala bakusibe mbusimanya kutte kabina k'omukyala, simewa mukutte ku bbeere, simewa mukwatiridde nga takkiriziganyizza naawe. Mwegendereze. Jukira mu Kampala mulimu family z'aba mafia basobola okutega omwana omusajja asobola okutega omwana we nga muto ng'akunoonyamu capital n'omukozesa omwana agenda tata n'akitegeera ne bakusiba emyaka gyo gy'otamanyi. Kati kino kigendere bavuka mwenna bakwana. Njagala kugamba mu Uganda buli kimu kisoboka. Nkiddamu family nnyingi zinoonya ssente era ku mizigo mukiraba. Omuntu ajja omwana wa Muganda n'amuleeta ku kibuga nga mwana mutaati babwana naye ng'amulese mutega either neighbor oba landlord oba omuntu yenna. Kati omwana yayinza okubanga muntu mukulu, ayinza okubanga mwana muto. N'ebiseera bisinga bavuka bangi bavundidde mu kkomera olw'ekikolwa ekibateze abaana bano abato nga babatega nga temumanyi. N'omukwana n'omukozesa ne bakusiba nti omwana ali under age ne bakusiba. So nno njagala bategeeza enswa ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa zipu musooke muziggaleko ekkomera lya abasajja mukimanyi. Amateeka bwe gaba gayise njagala tugagondere. Ebintu by'okuwujja ekiwojjolo byazzeemu science, ate science oyo ali economical, which economical nti abakazi basobola okukozesa advantage y'amateeka gano okukomekkereza n'okwavuwaza nga tutegedde. Ndowooza mutegedde. Embuulire tefa yonna. Jjukira ekikolwa kino mukibeeramu abantu aba tekuli mujulizi era omukazi aloopye yagenda okubeera wina. Mumpulidde bulungi. Omukazi agenda okuwaabira yagenda okubeera wina ng'omusajja bagenda kufuula lusuku olw'amateeka gano amapya. Ate era njagala mukitegeere nti waliwo n'etteeka lye mutamanyi mu bazungu nga likola nti omukyala wadde omwanjudde ewaabwe ensimbi empya n'enkadde n'oziwaayo ne mutuuka mu kikolwa eky'okwegadda nga omukazi n'aggamba saagala n'omugamba njagala n'aggamba saagala n'omukaka eyebeera rape omukazi gwe wasiza akusibisa emyaka gy'olina mu bulamu bw'ow'ensi. Akiwakanya genda okikole ng'omukazi aganya ajja kuwabira wagenda kukusiba. Nkiddamu omukazi gwe wasiza nga wamusasula buli kimu asobola okusibya mu kikolwa nga yeko olunaku yabadde tayagala n'omukaka eritteeka gye liri bagenda kusiba. Naye olw'okuba nti obuwangwa bwaffe ate busoma tteeka ddala awo kaka akawaayiro musooke mukaze mu parliament musooke mukateeseeko olw'ensonga bwe kanaabanga weekali kagenda kulemesa obufumbo bungi. Jjukira amateeka gano mulina okugakola nga mulireetinga ku kalica zaffe. Mumpulira bulungi? Mukole amateeka gano naddala ba lawmakers mu parliament mukole amateeka gano nga galireetinga ku kalica kye tuyita obulombolombo n'ennono z'obwaffe obw'abaddugavu so si z'abazungu. Mukitegedde bulungi? So mwenna abeerooterera ng'oyagala ku kiwojjolo n'ozuuka n'ogenda n'otawanya omwana w'abandi kiwojjolo kyali kutwala mu kkomera. So nno bannange byebyo mwegendereze naye amateeka gano loza musooke mugatereezeemuko waliwo ebintu ebitatambula bulungi bitajja kgenda bulungi
kubanga Uganda ne bannanyini Uganda si bantu abangu aboko observing amateeka gano gatwala maaso nga bagayina okubeera. So amateeka gano mugakole mugge muga reviewing bulungi nnyo kubanga mu muli bamemba parliament bina temwasose kufuna ideas na kwebuuza ku bulombolombo nga nfundikira. Bamemba parliament 1552 mwayisize ebbago lino naye temwasose genda mu Uganda yonna kwebuuza ku bannansi. Obulombolombo n'ennono busoma ki mu Mambuka? Obulombolombo n'ennono mu East busoma ki? Obulombolombo n'ennono mu masekkati ga Uganda mu Buganda busoma ki? Obulombolombo mu maserengeta ga Uganda busoma ki ku bintu by'obufumbo n'okwegatta? Nga nfundikire mpozi gye mbagambye bamemba parliament before nga temunnawa tteeka lino ddiwa omukulembeze yenna ajja okulisayininga. Musooke muddeyo muri visitinge mufukole inquiry ku bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo bababuulire endowooza yaabwe ku mateeka ge mwaleese, otherwise abasajja bonna bajja kuggwera mu makomera. Nkiddamu muddeeyo mubuuze abantu kiki balowooza ku bulombolombo obuwangwa n'ennono ku bintu by'obufumbo n'okwegatta nga temunayisa tteeka lino, otherwise mugenda kumalira abavubuka bonna n'abasajja mu nkomyo ate nga n'amakomera mbasiba tegamala. Kubanga ebintu by'okwegatta biringa muzimu bwe gukwata gumala kwamukako kudda mu layini, both abasajja n'abakazi tekiri ku basajja bokka, naye ng'omuzimu ogusinga kutawaanya nnyo ffe abasajja. Nkiddamu omuzimu ogusinga kutawaanya nnyo ffe abasajja. Abakazi ku rate omuzimu ogwo gubatawaanyizaako gubatawaanya ebitundu 35 ku buli 100. Fe omuzimu ogwo gutawaanya ebitundu ndowooza 65 ku buli 100 fe gwe gusinga okutawaanya ogw'ebiwojjolo. Era abasajja bangi mu mawanga gakulaakulanye bali mu mukomera, era kyovula divorce nyingi nnyo okwawukana kungi nnyo mbufumbo. Era abasajja mu Uganda njagala mukimanye mu nsi zino ezikulaakulanye omukazi ye boss, whereby ennyumba ne baguwa gigula nga gw'osasula bills buli kimu. Omukazi akubira poliisi n'agigamba my husband is harassing me. Poliisi nejja ne bakwatira akasawo ko oba kalimu engoye 3 oba engoye 2. Poliisi n'ekutwala n'ekusiba ennaku 2. Omukyala n'ajja ne yawe ne bakugamba sebo tokkirizibwa kudda mu makaago, ate olina okubeera mu radius ya meters nga 3 oba 5 omukyala wabeera mu kitundu ekyo, nga tosobola kweriraanya mukyala ekitundu wabeera. Kambawo example. Mu America mu Europe yonna omukazi ye boss kuba amateeka bagakolera abakazi. Mukazi ogwo wasiza akubira poliisi nti wamutuusizaako obuvune mu ngeri yonna. Poliisi nejja n'ekufulumya n'engoyezo nga totutewadde TV wadde ki wadde wallet, ne bakutwala ku poliisi ne bakugulako omusango. Omukazi n'ajja ne lawyer n'abagamba nti omuntu bw'ati ne bawange ono nti yankoze bw'ati, naye mugobye n'olwesi kyamwagala, naye saagala ddemu kwetoola mu kifo kya radius meters. Ayinza okuga nti sikwagala mu kilomita emu nga nkusanga weetaayiza, era bwe bakusangira nga weeriraanya amaka ge eribeera komera direct. Si promoting amateeka gano but mbawa awareness mutegeera amateeka gye tulaga. Kati kambawo example ekyo kintu mbaweerera ddawa ye. Kale kambateeke ku Pride Theatre. Pride Theatre y'enkulu ng'onna mugimanyi. Katugambe nti MC Noman musajja mufumba alina mukazi we nakirijja basula ku Pride Theatre. MC Noman n'atuusa obuzibu ku mukazi oba mukasa akaboozi oba munyiiziza omukazi nga yamukowa wadda. Omukazi akubira poliisi nejja ku never koodi Kampala nejja ku Pride Theatre Noman wabadde asula. Ne bakwata MC Noman ne bamukwasiza engoye ze nga 2 mu kaveera ne bamufuna omutwala koodi Kampala. Enkya omukazi n'ajja ne lawyer we ne bagulako MC Noman omusango, bayinza obutamusiba. Naye omukazi n'agamba lawyer ne poliisi Noman saagala kuddamu mulaba okweriraanya radius ya radius ya meters nga 5. Kati Noman abadde asula ku Pride Theatre ayina kubeera nga ayita ku lubiri waggulu, ayina kubeera nga ayita ku ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka wali ku bulange ku ngalabi. Noman ayina kuyita Nankulabye n'agwe Wandegeya
nayingira ekibuga talina kwetoola bitundu kati nomani bamusangira ku Old Kampala nomani bamusangira ku paaka empya nomani bamusangira wabbakuli ku bitaala ng'ate ayayiza mu kitundu awo nomani bamukwata bamusiba gega amateeka agali mu bazungu kati Kampala gasembedde kablaza nomani kutumiddeko nsonyiwa okufuulanga ekyokulabirako nenjagadde ntegeeze bannayuganda ddala abasajja amateeka kigana agazze okitegeera mutegera amateeka gano agazze so nsaba bannamateeka mwena abakoze amateeka gano muddeyo mwebuuze ku bitundu ebyenjawulo obulombolombo n'ennono mu by'okuwasa buyimiridde butya mulyoke mukola amateeka gano okusinziira ku bulombolombo wabaddugavu kubanga obulombolombo bwaffe wabaddugavu bwanjawulo nnyo n'obwabeeru kati mwe mwakoze amateeka nga musinziira ku bulombolombo bwabeeru fene waffe omusajja ye musajja kubanga yenanyiri buli kimu mukama bankuumira takuumira mpeera tusinkane olundi mukama bankuumire mweraba buli kimu kigende nga bwe kirina okubeera mweraba